I want to congratulate my President Museveni. Nze nagamba nali wano ne nkugamba Farouk nti nze mpagira President Museveni ndiwe nale mwatali kidomolo oba kidoli another hand of God anti katirabayo waliwo abantu amu nze ndabe nale mutegenda kuddamu bateddamu kwata bantu babbi tetutandikire eyo njagala tutandike baganda bange omayi kaye omuteeka wakola ki kaye njagala tutandike tuleme kuddamu kwata bantu babbi kaye tulina topics nyingi bannange y'amawulire nga mangi njagala tumetemu ebintu tubeere nga tubitegeera ndine kaye wisdom omwana w'omulaalo kaye wa NRM bwato bwakikola ali mugundi naye baŋŋamba funa sayidi gy'oddako wakati sewaba safe ati luliriza ongabanye abo babajjo ng'ogenda mu bali nze kati wisdom nagamba President Museveni waba alina abantu be yaloga buli muntu alina abantu batandikirako nze President Museveni alina ebintu byakola ebinyiiza ebinjako waya naye kati I can't deny the guy kiringa okubeera ne mukyalawo osanga osobola okuba yakutamu bakunyiiza but nga mukyalawo naye nze siriwe NRM ali awo nze NRM gye mmanyi eri amama mbabazi gye yampeerako kaadi gye nakulaga ene yaba basajja biwempe basajja bitya baani abo I'm not part of it bannankabirwa abagamba mbuno NRM egenda kuwangula ekiboga 120 kati walabe kye bakozesa ida bomba kirabye tosobola kuŋŋamba Faruku kankubule kati nze kye ngenda okugamba let me tell you ngenda kugamba ekintu the question is going to be nti lwaki abantu mu Buganda bashayinze awe NRM bebamu kubaleeta President Museveni lwakubanga ensi temanyi ati kubuulira soko mumenyemenye jeno kati kankubuulire era neewuunya n'okwewuunya omwanyi nange abeepankirako abo abantu nze ngenda okumanya Jeno Kakoza Mutale wawulirako omusajja gwe bayitanga Drago mu Kampala yalwana ne muganda wange bw'ogamba nti Captain Kalati right now abantu bamumanyi sijja kwogera ddala kati lyaliko baali aba nze nsooka okusinkana Jeno naye awo nali mwana muto wenziramu okusinkana okuyingira mu maka ge mutabani we kubayita Timothy ye yantwalayo nga njigiriza yali anjigiriza website designing nga mbyagala nnyo naye nga njagala okufunako kuru kati website ezo kati naye nga ta designing designings ng'akola programming ng'omuvubuka akyabeera wa kitaawe naye nga ntwalayo kati onafunira chance okunyumya n'abo abasajja oyo musajja Kakoza Mutale akunnyonnyola ne buno obusajja obwepankira wano simanyi bulina mayinja bubogas abo abasajja be balina bye bakola so Kakoza Mutale message ye wagirabye kakati naawe nalabye mukwano go era mmwe mugenda kwettira mu amanya mukwano go ng'agamba ku TVM yagambye ekintu neŋŋamba yiisima teyandyogedde kino yagambye bw'ati yagambye mbu Kakoza Mutale time yo yayita kakati ffe tuliko kakati gwe kyakumanyiko kuba miggo gwe yisima okyepanka Kakoza Mutale asobola okukimawo neddamulya ne waba whoever nawe watumukunde n'atakutaasa let me tell you these people are joking Kakoza Mutale gwolaba oyo olaba nze emmotoka kati kankubuule rigimu y'abo abantu okubulira ono simigo yisima omanyi bano abaana bafunye ku busente lwakuba babuloga b'NRM batandise okulumba bahiro be batamanyi ate ngenda kukubulira lwaki Kakoza Mutale yakoze ekyo let me tell you olaba ab'amagye rigimu nze nagamba baganda bange bana family yange bafanga muzeeyo najja nyina ba serving officer right now in my family draga akwate ekkubo by the way n'oyo omusajja Kakoza Mutale noba ne baani olaba parliament ng'ab'amagye bali ebbombo bonna b'ofiisa ng'olowooza balina wadde akagaali drago n'oyo Kakoza Mutale gwe muvuma abaganda nabye omwana nga nvuma waliwo omuwala yavumye omusajja oyo nti abaganda bitya bayita abaganda bakwata ekkubo ne bajja mu parliament bavuga buli mmotoka yonna eyali ku parliament paka bombo muzeeyi bagenda omuganga bamugamba dragazze wano ne banne batutte emmotoka paka bombo banoonya drago ne kakiriki oyo omwana gwe nanabe bavuma abaganda nga bamugamba nti yabba emmotoka zonna ez'abaminisita ezibadde ku parliament bagenda omumuzuula nga kyeyakoze ekikolwa zonna emmotoka zeyatutte yazifuyidde green ebbombo n'aziwa buli ofiisa w'amagye nabagamba no temujja kudda wali nga muteesa bye muteesa ng'abamagye bali wano emirimu gyonna gyesibye tebalina wadde entambula those are the rights of Kakoza Mutale era bano abaana bayisima mijaguro bajja beepanga ajja kukuba tolina kyojja mukola olaba ani ono eyafa kasirye gwanga olaba asifulumya essasi n'alikuba
na bemotoka ya Catherine kusasa bamukola ki wawulira ye katwenga bamwita okukola statement. Let me tell you neoba buno obwana bwolaba buno obwa police simanyi obulina mayinja asatu walabako nga bamwisa okukola statement. Gwe isima gwe gundi Faruku genda ogambe bano okutandika ku isima baleme kumanyira abo basajja baleme kumanyira isima koza mutarajja kukuba masasi nedda muli atajja kutaasa oyo gwe panka na nani simanyi bandi kakoza mutale govuma tomumanyi era mu babloga actually nalabe Katashi Baga ikayata na kulumba oyo musajja Katashi Baga tota wano ine bizibu ebikumala kakoza mutala asura kugundi broke ezo awo parliament ya mwepanga ko lumoba yali MP chi nga mwepanga ko nti banange government yasasula kakoza mutale niye akolanga ki ha you have to know teno government eyimiridde ku misingi ki kyenagamba n'essajja liryo kiwatule nti waliwo abantu abali mu magye nga baluzi oyo musajja amannyo tolooza nti gavudde mu bukuluze naye akoza mutale ngeno sayi teriyo mannyo ntalo omusajja ovumeke yafulumyako omukazi bamutumye omukazi wane gwe tuwulira eyali aganidde mu State House oyo namugamba nti bantumye bintu ebisiba ebintu byo oba ngenda kuwalula. They hold power. Abasajja they belong to the deep state. Kakoza mutalo oyo kubanga eno government yabo oletema yes ajja kukuba bukubi mpi kano uyajja nsonga cheza jeyoka kati the thing could be gendo gambe ba bloga babe NRM bwe baba ate basiriwala baleme kusirwalya ku bantu nga bakoza mutale nkubulira gendo gambe munno isima wabazanya azanyira kubali be yakalaba emundu abatamana emundu 10 kakoza mutale amwesonyi we ajja kukuba ne Museveni tajja mulumba ajja kukuba gwe olaba kusasira ba masasi wali ne gundi nayo gana gundi oyo musajja nagamba ati oyo yafa kasiri gwanga nagabone nali mpula kusasira nali nalefugaye ngeta yogedde nakogera ebyo byanankani huke kubanga bamugamba bugamito omwana wali kati anti kyenkugamba kakoza mutale njagala okugamba banna Uganda kakoza mutale ali presentinga abantu bola baba abalwaniridde nnyo President Museveni NRM naye nga batuula bwe bati ku TV bala bali bebe fool yerivuga V8 libazimbira kalina bala bano bayisima mijagulo agamba nina Audi kakoza mutale omwepangirako nga amanyo gaga Saidi eno yagaluzinga mu lutalo bakubana babalimba wane Kampala okuwamba ne Buganda okuwamba lwakuwanga mu mujerega abantu gendo buze naduri gendo ewanjuba oleta samunjuba yakolera gwe mwana gwe toddamu okujerega wobo bifudde bya tribe gwe muwala gwe toddamu kujerega Baganda tomanyi Baganda we bakolera President Museveni na bakuba mundu lwakwati babogerako Abaganda mpayo byowana nebyo yomuwala nga wana kugundi emu kuchana emu mbunga vuma Abaganda mpayo boyita aba Westerner abaleta mu President Museveni wa don't bring this thing to be tribal. Abaganda abakube mundu ne baleta President Museveni wano wakwati babawandika ku mpitalo bajja bakuba kakoza mutalo mulaba bajja kukuba ne Museveni tajja mu kimayo gendo labule ba bloga bo. Now the issue could be kakoza mutale avaayo achikirira waliwo abantu abugwe ne botomanyi kumanya bala enkudo mali bala babantu mtiona ekikutiya bonga tebayina lwakubanga akyogera diplomatically wakoledde nali gomanyi kakoza gomanyi nti route kakoza mutale yakwata emboko osanga Museveni yatakomawo gwe kikyokoledde NRM mbulira ababloga bo kiki bakoze nga ne mu Buganda babalidde eri enkodo mali y'ennajjeera newe lyalondedde Bobi Wine yawanguddewo entinda Bobi Wine yagiwangudde kati gomanyi kakoza mutale we yalumba Western region yagenda butaxi babita Mandela bakubuno bu drone waliwo bubandera bumandera butaxi buli awo mama emigo baginoga mu Lwera kati njogera ku side sikiwagira nti nkiwagira naye njogera ku side y'ababloga bo ababeita abenale mumbu bakitalo anjo kukubanga dolaba ajja nedda kakoza mutala kuba nate nakweraga nagamba nze kubye yakasire gwanga yakuba okatali kusasira amasasi nagamba yes nze nakubye
Kakoza ani Kasirye Gwanga yayokya tractor. Polisi n'avaayo bwe yali enango bwe yali ki n'agamba bana tukyanoonyereza tetumanyi yakyeza tractor. Kasirye Gwanga n'ayita bannamawulire n'abagamba hiya ya nze nagyokyeza kale mujje mu nkwata. Bamukwatayo bajja kuba babuloga bogenda obalabule baleme kumanyira baga this government one of the pillar not one the major pillar yajimirizawo okuwamba n'okuddown they are the people from Buganda region. Ababana bagayi balemena kusiriwala wemba mulaba bana balina obuyinja bana abenyindo bitya temusiriwala ensongeno yandikwadi anti nalabye mukwano gwo ng'ali ku buloga ng'omanyi kyavuma agamba mwe Baganda omanyi kati ababaana balina ekintu kye batandise mbulwa kubanga beenaalemu bambala t-shirt za yero olugira agamba mbakuba amasasi mbakube ate ogenda okulaba omulala mwe Baganda mwe kiki oli okoze ogenda okulaba Isima nalabe nenga ono Isima yeereetera gwe koza mutale ebyo bye bakola bakuba abantu ebigo byaggwawo. Let me tell you bwe Isima kyeka wali okyali mu kyalo oba Burundi Kakoza Mutale regime gye yasitula emiggo gy'ogamba actually ate bamutwala mu kooti omulamuzi n'agamba njagala abajja wano okumuwako obujulizi nti yabakuba wabula omuntu ne bamwejjereza naye ku regime eyo akalulu kaali katutwala because njukira muzeeyi wange Ssenfume yafa mu butuufu eyo competition y'ebiseera ebyo singa teyayingiramu Kakoza Mutale one man down ne Western region Besigye yali agitwala. It was Kakoza Mutale ne kakati Besigye yali agitwala. Kakati bano bowaana mikwano gyo abeenaale mu buloga kiki bakoze nga ne people power tukubye wano ng'ate tukubye ngero olaba mubaddemu jeno kati Kakoza Mutale gundi mayinja byayimba tebiri mu gundi ebyo byonna alimba Kakoza Mutale oli musajja wayogera yaba ayisizawo statement ye it is nti naye bannange bano bamayinja byesiba ku nnyimba alimba byesiba ku manya goli omwana alimba kubanga Kakoza Mutale tomuyita oyo musajja one of the smartest people between olaba mass kati let me tell you waliwo akaluko omulundi guno ngoyo musajja yereta architecture waako okufulumira mu decimal kwenja kuwa wino jana kugweri oyo musajja yali musomesa okubala mu 70s oyo musajja mugezi nnyo n'olaba eryane limwepankirako so anti uliriza akaluka wano ojogendere ekyo program tujja kulinda tujja kulinda emitima gikakkane nkubuulire akawuka kyuka katya oyo musajja aleeta ati y'akalu kati uliriza akalu kava ku kyalo nga kali mu numbers kagenda okudda ku parish nga akalu kali mu fraction ekibanyi one oro number simanyi 1/2 ebyo bitegedde kagenda okuva mu fraction kutuuka ku district ng'omanyi gye kali mu decimal point byabakama agenda okukasoma nga kali mu percentage eyo na Segirinya tasobola kutegeerayo otegedde Segirinya ezo dynamics tazimanyi that guy nze nkimanyi wanonga ebyo bitandika oyo musajja yali behind that kubanga mubazi wakubala okimanyi nti mukisha linda ku katono nnyo nkireeta anti njagala kuleetera ndi Kakoza Mutale gwe mwepankirako lwaki ali ku floor 2 e Kampala ng'ate tomanyi na mulimu gwakola ngaye gavumenti yekusasula ndabe bana abaana bamwepankirako abamulumba ajja bakuba kale let me tell you okimanyi Mugisha muntu oba yali sibijjukira baddi bawangula Besigye Mugisha muntu yali obuzave nambole n'asayininga naga bamuwangudde after 2 days bagenda omubalira ekibalo naga nfudde nze nga biri byabadde kubala Kakoza Mutale omuzanyisa kati nkubbirako mu busy nti osobola okulowooza nze ndi wa muzeeyi omwana wange namutuma muzeeyi yakakutaaye tibwahura waliwo ataddewo tibwahura wali nze am just warning these people temwepankira ku bantu nabbamanyira nabbajooga yes Kakoza Mutale byekuba emiggo obiba byaliyo byali bituufu bikyamu era sisobola kuwagira miggo wabula bw'oba omanyira gavumenti gwakwaga gw'olya ne bali chips n'olaba oyo omusajja ng'ali awo ku fulo 2 oba 3 ate amazewo emyaka bw'oba omulumba weegendereze oyo musajja kyakambabuulire kyeyajjeyo okwogera kubanga Kakoza Mutale akimanyi nti erinnya Museveni teririko patent nti President Museveni yaligulako patent right hakimanyi nti buli muntu asobola okukola ki nze waliwo omwana mu kkanisa tebamuwasobola yafuna ati olubuto n'atuma omwana nti wisdom kakati abakadde b'ekkanisa nze tuba bize ne batandika okukolamu obukuukuulu ne wayita n'emyezi egyo nga bagamba omuwala yazaala omwana owange
nabitegerera mu baana aba worship team be bajja okuŋŋamba nti naye Wisdom n'oto tugamba nti kiki ngendo bbiri nga byagejja dda because the name siginaako patent oba copyright. So Museveni now gundi Kakoza Mutale mu magezi ge one of the smartest people tulina mu kubala wano ekyakimanyi wabula kati fe abagezi nti ojje wa Wisdom eyasoma ali wano a political and social analyst kiba kitegeeza ki kitegeeza Kakoza Mutale alina information gyayagala omukulu ategeere etya we yabadde akoona goloza lwaki akonye ku mannya ago kubanga Kakoza Mutale buli watuula bw'ati agenda okulaba president agamba my daughter agenda okulaba V8 agenda okulaba ogusawo kwa ssente kugenda kati ate Kakoza Mutale watuula bw'ati okimanyi nti wano by de facto Kakoza Mutale ye mobilizer we NRM tebakulimba Kakoza Mutale ayimirira wali n'oleeta Lumumba bano baana benne nagamba bano abaana tebamanye NRM bakagijjamu nze nali gwa senior ezo ngenda okubalako senior 4 nga all the dynamics zonna nzimanyi so jene bimuluma by jene bimuluma watunuulira abantu abo batru watunulira ango ne bebakola eyo abo basajja Kakoza Mutale balina kye bakola ku William Museveni naye nga tebali mu kamera naye n'oleeta bano bayisima emijjagulo nga bali mu kamera naye nga tebamwongerako Kakoza Mutale agenda Karamoja naye nga tali mu kamera gwomanyi fee ebeerayo Kakoza Mutale nga zze asobola n'okugamba omuzimu gwawe gujja kubeerawo ng'otiikinga bwoti mu kabokisi omanyi abantu omanyi Kakoza Mutale okuyita bw'ati Masaka eyo mu Nyendo ne bagala Kakoza Mutale yayise wano ekiro akalulu kagenda okukeera ku makya nga kakyuse otegedde ate nga taleese waabukedde kubaawo kati muzeeya tewaliwo wano gavumenti ya Uganda olaba ka office ka Wuma yekibiina ekitwala abayimbi Uganda Musicians Association ne National Culture Forum etwala ebibiina by'abayimbi tebirina office naye omusajja nkambye alina fulo oba 3 oba ate emyaka over 20 years Ronald Mayinja tampitanko wadde kutuula toogere nze namuwoleza baali Ronald Mayinja akajja movement nga bamukuba weri afuna ssente ze yampita ng'erisajja lyemagere lyegundi lyennajjeera lino eryagaviiri nga limwesimbyemu nemuba nenkuba erisajja eryo Ronald Mayinja aliwulira and I didn't complain. Let me tell you something. Kakoza Mutale tayogera ku byamannya na luyimba. Kakoza Mutale kyayisaawo nga we nayogera ku Sergeant Kipulugunyu nti bannange waliwo abantu abamu ng'erisajja lyo liri ligambye ndi muyimbi w'NRM nze nyimbira NRM niyo lyonna liri awo n'agaviiri gonna galinga bulangiti ne muligamba nti Sergeant Kipulugunyu yafa gwe musajja gotolawanga ku Sergeant Kipulugunyu mu nsiko yonna yajja ayimba tugenda otutandika ano nga muyimbi wa President Museveni naye yali agenda mu ddwaliro nga talina na ssente zirinnya ku kagaali ow'ekigaali n'amusanga mu kkubo n'amusitula n'amutala ku kigaali tetumanyi ani yamukuba na kifaananyi bagenda omuvuga ku kigaali omutuusa kakemika akaliwo ng'omusajja afudde ye yali omuyimbi wa President Museveni kuva mu nsiko he died a miserable man kati Kakoza Mutale be bantu bayogerera gwokimanyi nti nno nze bukyambeerawo sirabangako bantu beesimbyewo na kadi z'NRM nga baze ku kitebe nga beekalakaasa nsosikira guno mulundi ate ne babakuba tiya gaasi kyova olaba tekikwewunyisa nkyogera wano mu kamera wallahi mugenda kulaba mugenda tutuuka wano nga President Museveni waaligamba okuva ku ntebe oba n'agenda mu ggulu ey'NRM nga bagizise oba agenda naye why kubanga abantu bamu tebaagaliza basamize bakopi balina nepotism tribalism let me tell you tribalism nepotism corruption and embezzlement defines and arrogance defined NRM people. Tribalism, nepotism, corruption, embezzlement and arrogance defined NRM people. Wowe yakakumanya abantu be NRM oja kulaba omuntu ng'ali arrogant, corrupt, embezzlement, musosise mu mawanga byebyo anti kati ate gwe oliwo NRM mbuuza nze listen to me anti kati nkubuulidde nze nkubuulira kyova olaba bye nali njogera ne banno mikwano gye besaagala kwogerako mannya nga bo tebabyogerako naye katawulya waliwo neyeeganya eddoboozi bannange eddoboozi lye lyennyininyini yeryeganye nti sinze naye nga tuli mu gurupu nga otegedde so kati Kakoza Mutale siwagira bantu beyakubamba okuwaba yabakuba lwaki nkyogera bwento kubanga kooti yagamba mujje wabeerewo abamulumiriza okuva mu western wa tewali yajja naye waaba yakikola nze Kakoza Mutale
teriyo muntu yamusinze ku mobilizing not even NRM naye President Museveni one ye yalete ngombe egamba bawo mpitewo mpisewo mulalo nga bwoba lindako bwoba oyimiridde akuba therefore NRM people mutandike okuyiga engeri gye mu appreciatingamu abantu ngaabo so munatandika okuddira gano gaviri bano abaasama ono w'ekkooti simanyi ezaawa ez'omukiyembe ne mubawo ebikutiya by'essente ono w'ogusaati yagenda ono w'ogusaati omusajja yali omwavu bw'ati they are people Faruku abali disgruntled who have worked for these people abo Kakoza Mutale bayogerera naye bino byolaba yesibye ku nnyimba akulimba uli kugaye Kakoza Mutale nze nafuna chance nentuulako bwenti wansiwe ora President Museveni ayogera bwati ekintu nga sikyategeeza President Museveni asobola okwogera bwati ora President Museveni wabadde lwaki teyayogedde luzungu throughout yabadde tayogera nawe yabadde ayogera n'abazungu yabadde yayogedde luzungu paka yabadde tayogera na Munnayuganda ayogera n'abazungu kakati Kakoza Mutale be basajja ba President Museveni ayogera ekigambo bwati ng'ategeeza kino goloza yandisabawereza message yes Kakoza Mutale cannot atagenda nko mu kivulu nze ndabe Kakoza Mutale simulana nko ng'agenze ko mu kivulu ky'omuyimbi kye yayogedde Leta Ronald Mayinja kubanga akimanyi nti oli mukama we ajja tegera ono kubanga President Museveni woyogera abuuza ono kikyategeeza kyobola nze wengende we am straight bwangamba nti genda aliyo kimese ne mga nyine emmotoka nkadde yagiddemu amafuta so Mutale bana abaana genda ogambe babbuloga bo anti bawulira nnyo emirembe ng'obayisa babbuloga be NRM genda ogambe babbuloga be NRM either useful or useless idiots go and tell them nti we baba bakyayagala obulamu leka baleka ku bantu abaleetera gavumenti eno okubeerawo that is one two genda ogamba omu gwe ndabye yayogedde ng'abuuma oyo omusajja abaganda batete let me tell you mugamba derivising ebigambo bye this government wouldn't be here without the Buganda region actually wouldn't be here without Buganda kingdom ebyo nebe batebagala byogerako abantu bano mu Buganda wemba njogera ku bantu ba Buganda soogera ku Baganda abantu ba Buganda bakola bati akutunda bwati n'osesema n'akuleka n'osesema otegedde so jene kimuluma era kyovolaba linda kukatono nnyo kyovolaba ne kino kankyogere kyovolaba abantu ba wano mu Buganda ne waba Munyankole ng'azaalibwa mu Buganda n'akulira mu Wanjawulo ku Munyankole azaliddwa mu Western do you copy what I'm saying omulango azalidde wano Wanjawulo kyovolaba oli omusajja Daudi yali mukwano gwa Muteesa yali oba mulango bamukyoli kubanga abantu abasomedde wano basomera mu masomero ga Buganda banjawulo actually by default they are Baganda people otegedde kubanga Obuganda tekiba nti no tribe Obuganda gweleka nkuyigiriza nkimareyo Obuganda tekiba tribe Obuganda kyobola abakutunira bwe bati olinaga Abaganda tebakola kino ninga gwagamba ki otegedde kyengamba kyobola bawano baba bayita gojogendere Katikkiro okimanyi nti we twatusonda ettaffaali oba kiki Katikkiro oyo yagendako embalala yafuna ebirabo embala one time kabaka wa Buganda yajja mu Western gotomanyi bamulinda kuba ku majja paka kiro waliwo yagenda ejjinja awo yatuuka oba ssaawa 5 za kiro so this people of this region nemu n'abakotogera nemu n'abavuma nemu n'abakozesa bano abaasamo bavuma you want this region is God made bw'oba abasajja abo wababeeramu nagamba muganda wange Isima Mijagulo ne mugamba Isima woba okoledde sodo n'okolera naawe bwe ŋŋamba ne batakuwa ssente then da muzikiti tebalizikuwa kati campaign zaawedde nze wisdom before campaign byembadde njogera byebyo ne campaign ziwedde nga byebyo why stickinga ku kigambo kyange nti nze nze President Museveni mbadde munoonyeza emyaka egyo era nga nkyogera after this Chisanja I couldn't even I don't know if I can stand nti nonya Chisanja kye that's my principle era nga nkugamba ti wenonda president wange Museveni inze mu ghetto olaba Katogo Buzoni Katogo Francis wa polling stations abadde mmeka mwenda ne at least because of our effort president yawangudde kezo bili ewala wonna teyawangudde our effort nyina budget no Kiwanda Kakono gamu tatulabawo let me tell you
naye ate nga wekijja kuba MP nabagambira osagamba nti nze MP simanyi na BNRM besimbye nawo mu Kampala because I wouldn't skip Malende. I couldn't Malende mulaba nga ngamba simuwa Muhammad Nsereko sakyogera ku kyano Muhammad Nsereko I was for Muhammad Nsereko nze natuuse nebalondera omusajja nangamba nga tuli ku bya meya simanyi nga ngamba ono omukazi nze nabira mumanyi n'obuyaye bwe simanyi ebintu byengeri gyabikola mu ngeri y'ekiyaye nga nsaba kalu nemugamba gwe wuliriza sisobola kuwa Nabira Kalulu nanga wisdom kale bikke ekifaananyi kya Nabira otiikinge manvuuli nemugamba gwe Nabira nemuwa nze nga wondaba nga we mumanyi Nabira nayingira stewole agenda kutawaanya Bob Wine nze kyestaagala kubanga njagala gundi free opposition etegereka nga teri mbubadi no Bob Wine wamulabyeko ng'afunvubidde wuliriza Bob Wine katika nkubulire Bob Wine abadde awagira Elias Lukwago nga woolaba Ibrahim Ssemujunganda nupo abadde awagira Ibrahim Ssemujunganda ani yawa Nabira kati anti bagimuwanga tasobola giwa kamiliyoni ng'amutya nze kyemmanyi nti kamiliyo era nze nagamba ngenda kalulu k'e Kampala kulonda either between Elias Lukwago ne kamiliyoni bankubidde ku kamiliyoni mwabagambye abalonzi kadi tugiwadde Nabira awali ambulera muleete anti learning the politics no tekiriyo ebyo bya NRM bya kisiru teri opposition ebadde rwana ne opposition tebanka opposition DP tebanka opposition since Mao came into power ebadde rwana naki ne opposition yaki DP bagitekaho kuba opposition balala kyobola bagirekedde Mao kuba bagamba Mao kungulwa green munda wa yellow bagimurekedde nembiddewe era yagenze kati yafudde osegedde ne mukulu java bamuwangudde then kati true opposition yaze ye nupu tebakulya sente era kinze kyemmanyi nupu kyebasobola gikola negwa kwe kujja ku baana bano abaavu ne babayiwa bilioni nga 10 okay otegedde tumalize Jeno Kakoza Mutale major actually tafukanga na Jeno can you imagine major Kakoza Mutale let me tell you something the truth is anti tatera lwansonga avudde yakiikirira abantu nga miliyoni ebbere zitanalya ngabalinga Kakoza Mutale bino wesitabyogera ng'ojjewa wisdom tojja kuba bloga BNRM genda ku bidoli byobo oyagala nze wisdom kugamba ekintu noba tokyagala ate bagaye Kakoza Mutale munaku nnyo wabula ekimuluma nti abantu abajja ewuwe baba benkana batya otege kyengamba nti abantu abajja wakoza Mutale gwomanyi katika nkubula ekintu kimu jajja wange luti lwankejje yeeko yasinsubuga ayina emidaali sakulaga ekifaananyi yalwana oluta second world war aina omudaali gwe yafunira mu Bama nkugamba okuba emmundu era nze nsizikerera ne bano we received the training emubende fe abaana ba officers otege kyengamba onjijjako mpola muzeeyi wange emidaali egyo ne natambulayo gyali ndowooza emirundi ebiri nga muzeeyi agambye mbu sente z'abazirwanako nga namanya gyegali emirundi ebiri ne nga taata wange Kasanga tenemugamba siri mukopi nnyo bino katubireke tebiriiyo bazitadde years ne teziriiwo nga ziringa sente za myuga okuŋŋanyiza abayimbi mu gurupu simanyi buli gurupu emu 3 kakati mulina okukola gurupu 15 gurupu 15 naye buli gurupu mulimu abantu 3 ojo miliyoni 3 tugabane tutya ate nga zaakowula ogambe asooke bagulawo sako nga lwaki tebakuba kasolo n'obusolo otegedde nze kugendera deep why those people so Major Kakoza Mutale byagezezaako ebyo ebyennyimba ayagala gamba mukama we nti waliyo abantu abali disgruntled naye gwe otiitiibizza nnyo bano abaana abagenda n'ebikutiya by'essente abo abaana abagamba nti tebanafuna ssente balimba gojjo bakebere baguza zipoloti baguza amamotoka lwakuba tebakkuta kati lisajja lyo liri eryensekere n'ebiviiri byali eryekiwaatule oŋŋambe gyandijjewa flat tebamugulangako album kamiliyoni bamugula album yasembayo 1 miliyoni 65 Lusini Kipepeo yatubuulye album gyali atunze tewali wano omuntu gwasinga okugula sente nyingi is Chameleone Bob Wine Eddie Kenzo ye talina mbatano kati ye message ye kyayagala oyisaawo nkubuulira kati ag'omunda va ku byekisiru va ku bano wa blog abakwasamira nkubuulira kati Kakoza Mutale ayagala gamba mukama we nti waliwo abantu bwe bati ne bwe bati abali
abakiraba obubinga bano abaana abatakuta buli ddakiika bw'oyogerako buli ddakiika bw'oleeta nga wolabye eyisima mijagula era kyovula mulabudde nti b'omanyiira jjamu Kakooza Mutale nja kuwayo n'amannya amalala 5 wanaaba ayagala Fabineza abaddamulira simulidamulira kiggwagamba olera zino emmotoka ezitambula costa eziriko Vitali Damulira ajazi no anti kati labayo enjuyi zonna zibeere kugumu one ekisooka muzeeyi akalu kano Katonda yatuyambe sagamba nti Katonda okutuyamba yes result endala tezinaba kujja bikoze bite kitunako ne kati sofa tetulina kyakukola era ngamba bannayuganda wemba mugumiikiriza emyaka 35 ne mugumiikiriza enfuufu ne mugumiikiriza emiggo ne mugumiikiriza tiyagasi mutugumiikirize yeena ati tunakola ki kati polite nsaba busabi nze mbasaba ekyo kisobola okunfukamiza kubanga kiriza obagaana omusajja abadde tanneetegeka to exit nga he can do anything to retain the power osegedde kakati nze mbadde nsaba nga wetugumiikiriza 3 mmeka nsaba bannayuganda lwaki tetugumiikirizaayo mmeka 5 gino kubanga kkiriza gaana Bob Wine is inevitable nowoba ofootya 1 muto mwe mukaddiye 2 sente zolaba Bob Wine bamusondedde era nseka nenga intelligence yawa no baba balya buli nsaniya za nyama Bob Wine abamusondedde sente bannayuganda bali mu diaspora era kyova olaba etteeka lya wano baaliisa nga munnayuganda ali mu America mu diaspora alina okuba akalulu nga olaba Rwanda abanyarwanda bali mu Uganda bakuŋŋaanira ku embasi ne bakuba akalulu abanyarwanda bali mu Sudan bagenda ku embasi ne embasi ya Rwanda ne bataba mu Sudan babagamba embasi ne bagenda ku embasi emu ne bakubirawo akalulu Uganda etteeka weeriri nga bannayuganda bali mu diaspora balina okuba akalulu naye kiri fane tebasobola bakkiriza kukuba why bye biruma bannayuganda bali mu diaspora kubanga ayagala okulonda babita netteeka weeriri kati abannayuganda bali mu diaspora be bafaaniize Bob Wine ekyo kyekyalema NRM Bob Wine akikoze ng'oyo omuzanyisa Bob Wine emyaka 4 is inevitable ate pozi ng'osabye Katonda n'amukubaladdu kubanga ate nomala omukuba essasi gwe bakuba missile muganda wange Mayinja kimuleka kuba naye nawulidde bamumentioninga anti Mayinja mugezi kasa yafuna ennyumba n'amabanja ge n'agasasula oyo takyalina kyakola ki kati Mayinja alinga nnamukadde atuula ewaka nga yeetaaga kunywa ku caayi mukalu atali mu sukaali n'ekisubi nga mwekiri kagamba akendeze ku birwadde bye kati oyo waliwo omuntu omu kakati nze ondaba nze lwaki olowooza ndiwo NRM atali kidoli na kidomola lwa nsonga NRM ejja kundeka wano bw'oba obadde ogenda ntebe omuntu n'akutwalako n'akuleka ennamulonge era kale kati President Museveni waba yannyambako n'anvugako wantuuse n'atandika okudivertinga okuva ku principles nga nze nsigala bwe nti nja kulinda omulalo banjira ntambulawo n'ebigere saagala kwogera kintu omanyi nti nno mikwano gyabo abeeyita babloga be NRM after 3 years bagenda kuba beegaana bye beogera waliwo omugwe nalabe ku TV naganedda omanyi otuba mu campaign emitima kale tuba tuyimisiza expectation omanyi twogera ebintu ebyo bigasiya era mubyogerera eyo bali bikubuuza nga tusobola na biddamu tugende ku so Kakooza Mutale president nkusaba NRM government nkusaba don't take Kakooza Mutale's words lightly mwe mmanyi musobola okukola kyemukola musobola okugenda mugamba muzeeyi kyo kyotegeeza bana level za Kakooza Mutale tasobola kulumba abo bantu ba wansi nnyo Kakooza Mutale naye aba ayina message gyaleeta kakati abo b'obuuza budda benda abo b'obuuza tebabimanyi naawe bali bansimbi alina pesa lyanyiga lyagamba ssebo buli wojja okwogera olina gw'oyogerako kyo kyogeza kutegeeza who are you olaba bonna abo bali mu gavumenti aba minister that guy can ask President Museveni who are you so kino okolebwa kati anti kati kuwulizinganya gino emyaka egiddako either tusiriwala ligasi ya President Museveni neefa oba nedda kwa waliwo abateeguya kitegeeza message ffe twali tugirisiza era bwedda mbalaba ndabye ne mugundi interviewing ono bavuma Kakooza Mutale ajja kusanga mu koona akulye tebajja kuba ku kyebamukola olaba bakyaligonza bakuba bakazi n'asigala bongo mumanyiira. Do you know where Kyaligonza about this government from? Do you know? Kati tuzanyisa ku bantu omala gavuma ovayo bumagundi Kyaligonza you don't even have an idea. Kyaligonza wasituka bwati ne convoy yogendo sinkana Bob Wine aba ina message gyaleeta bali baba bagitegedde
kati olabayo buno obwa poliisi buno obusimanyi bwebuna nga bonna bwekarakasa oli kyaligonza aba amaze okwogera alina lyanyize kakati oli aba alifunye kati Kakoza Mutale President Museveni tasobola kutuula bwati naga yi Kakoza Mutale ayomba nani bwayomba n'ono yalemu e Bulaaya atalina waasula kati aba ye president ategedde waliwo ono gayi kyaŋŋamba. So we need to find out these veterans ono Kakoza Mutale baani bayogerera baani bayala ate balabona avuga V8 ate akomyewo okukima milioni 5 ate oli akoze simanyi kati olaba President Museveni kyazze mbu simanyi yevuga n'ebimu byatulimbe mbu yevuga President avuga okuva eri lwakitwa paka Ntebe ebyo birimba Wisdom naawe kakati ebyo biraba waliwo owogusaati yafunyemu awo kivula bayombi awo gomanyi sente kati ezayisaawo nawulidde abambagala alekulira mamanya bwati sente muntu omu omusajja takuta sente gwe biliyoni 10 omuntu omu nazitwala nga zandiga nze newunye kyovola banze kayo Wisdom nabagamba omuntu oyandoga President Museveni bino ndaba bulabe nembi analyzing nenda bobusiru nenda bobugwagwa nenda babenzi ne bamalaya mbalabanga ntagali ne bannange ndabula abantu mmwe namwe abakozesa gundi waliyo page eri ya newunsiza ndabula abantu bannange abakozesa page simanya team Wisdom simanya team Wisdom kaye bannange siri part of his team bobo yagala contacting Wisdom WhatsApp group ebyo byonna sibiri o abazigudde we babakola ebintu ebyo banaye munyambe siri mu ebyo bintu yes ebyo byonna sibirimu ekintu kimu kyokka woba oyagala kayo Wisdom jangu ku Facebook account wandika munti Wisdom kaye bwomala wandika mu Wisdom kaye genda more info waliwo enamba eri okwesembya 39 oba genda ku Facebook page wandika mu kaye Wisdom ojja kulaba enamba esembya 39 n'ebyo bigroup byo byonna ate naawe ogambanga abantu nti toli mu bintu ebyo abantu naawe obagamba naawe sebo gospel live obateekateeka mu bigroup byammwe omuntu ajja kukola wano muzeeyi simanyi tiimu gundi omanyi babeereyo nga basonda sente nze neewuunya n'aba bali ya President Museveni right now tosobola kuŋŋamba ne waba Nadduli oluusi ayogera ebintu ebimu nga tebikwatagana ekyakubisizza omusajja n'okwata anti nkugamba abantu abamu be yagoba n'okwata Nadduli gwolaba oyo Abaganda oba abantu b'omu Buganda kuba twogera abantu b'omu Buganda tugamba Baganda bokka nga manyi bano abatukooti nga bamanyira nnyo tribalism okusosola gwolaba omuntu ayogedde okusosola nga be basinga okusosola naye tebakyaswala baswaza buswaza kubanga weebuuza mu Western teriyo wa tribe ndala yeesimbyewo nebo baaniisa ne bano ababbye mu URA ne bagende wabo ne beesimbawo ne bajja be bagobye eyo teri kusosola ne wano mu Buganda olaba n'emmengo tindyebwa omuwesitana yeesimbyewo ate nafuna obululu mundage eyo eba kiruhura oba eisingiro omuntu yeesimbyewo nga wa tribe ndala mwe ba masters of kusosola wamma mbadde nkugamba now kati wenjogera ku Buganda sigamba Baganda ekyabaddewo ekisooka gwe balaba President Museveni ekisooka ngenda kuwa ebintu bine ebyakozesa President ate kati ebyo nga tebigenda kukyuka omuntu waliwo abantu President Museveni beyejjako mu Buganda nga mu Buganda wano abaana bakulidde mu Buganda batukuza n'okuwa abantu ebitiibwa bw'owulira nti owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo otta ku bigere bw'owulira nti nno Haji Nadduli otta ku bigere Haji Nadduli mumutadde gye mumutadde mumuvumyevumye mulese Bakiwanda mulese Bandawula simenye engalu bitya Ndawula Nadduli nga mmwe mulina abantu bammwe wammwe be muyita nti nno ba giant mu Buganda tulina abaffe wadde tebaasoma mubajerega nti Nadduli yali mu kasaka kituufu wadde temwagala muwandika mu bitabo byammwe Nadduli waba agamba yabaleetera kabaka yakola ku byakabaka simanyi bitya wadde mubizala wate mubiwandika mu bitabo byammwe byebituufu now we mumusidelininga ne mutuleeta Bakiwanda simanyi bano bonna ayogera bw'ati alengeza bakasolo bonna boogera bati we balengeza bali mu bwavu omanyi olaba omuntu ng'ali mwavu nga mukopi naye afuuka kizibu kati wogoba ba Nadduli omuntu President Museveni gwe nalaba gwe yagezaako okuleeta newankubadde abantu abamu baali tebamutegedde nga muvubuka wallahi simwogera lwakubanga kyoba ki was Brian White why ti Brian White zonna sente gye yazijja ne ze bamwongerezaako yakulaga yagula ettaka eka 5 n'aleeta bintu bye n'agamba agenda kukola centers ng'asobola okwakomunetinga abavubuka abawera emitwalo simanyi emmeka oba 7
nga si kugenda bugenzi kulya mmere bwe tugenda ne tugamba tudidde workshop ya wava munno abakanika benzi tugenda gisanga mu gundi ya White Brian oba Brian White Foundation yeyo ejali akoze ettaka nga abavubuka bagenda kufunamu emirimu gy'omutwe si kuluka mikeeka neokola osegereyo oyo ye muvubuka gwe yali alese naye ekizibu kyenaalemu kubanga tebaagaliza bakuba Brian White n'ebyenda okubimujjamu ne bamukonsiringa ewuwe ettaka weeririrya ne project ne baleeta ababbi kubanga bo tebakolera abantu bakolera ki kyekikoze obu President Museveni nti kino ekisanja era mugamba bw'otosola ku bantu mitwe Buganda egenda kukunamira ne region endabire ku Buganda zikunamire now kati abantu nga Nadduli w'obagoba kale wewagezako kuleeta kubavuka nga ba White Brian abalina ku ssente zaabwe n'endala gye bazijja bo tetufayo gye bazijja naye nga balaga project ze bagenda okukola nga zikwatibwako nti ettaka weeriri n'akola ne byakoze ne mumukuba ne mutamutaasa n'oleeta ababbi n'oleeta abatagasa. How can you chase Brian White n'oleeta Buchaman ku bombi ani muyala ennyo g'oba olaba kubanga ffe tutandika okulaba Brian White nga mugagga ffe tugenda okulaba Buchaman nga talina kyalya tulaba Brian White agamba nti nyina ssente zange nnyongerezaako gw'otukubye Buchaman omuyala gwe tumanyi nti nomwavu munnaffe abantu President Museveni beereeta b'oyita babbuloga bakuleko profile kyova olaba bayimirira okwogera bakoma ku masimu gaabwe era baboogera ne Kai Wisdom baga Kai Wisdom talina page waliwo etwali omusajja oli n'agamba Kai Wisdom talina na page kyokka kati oli bwe yali agamba n'akola bw'ati essimu ye agenda okulanga kweri n'ampeereza message nga fena tuli mu meeting kati nga ye oli alaba nti waaba ne page n'afuna abantu mbu bamujuye omanyi nti nno osobola okuba ojja ogenda olaba page z'abo abawala abawemula ziriko abantu kumpi kakadde si kubanga nti nno baba followingira gundi omuntu bafollowinga ebintu ebimu nga bibya nudity basobola okuba nga abantu babulogao be bafollowinga ng'oli alina stress naga kampulizeeko ku kisajja kino ba kikazi kino kimmaleko ku stress engeri gye kiwemula otegedde so babuloga President Museveni wamala okugyawo bannadduli ne bana abavubuka abaali bazenga ba White Brian abalina zi project ezisobola okuyamba abavubuka tubula abavubuka gwokimanyi tisinga Brian White n'oleeta abavubuka balanga bana mu kalulu kano nti kandinyumye nnyo nti bandizuganyizaamuko ku Bobi Wine ku kintu ky'abavubuka now bewaleeta baali tebankanankana Nadduli waleeta bakiwanda bamukono gaamu bakopi bazibu tebagaba weboogera ku TV balinga abaduula kakati nga mu Buganda bano abantu bakulira mu Buganda bakula bayiga okussaamu abantu ekitiibwa bannadduli eyemu ekyokubiri ate ekisinga obukulu kanzire mu kamera President abantu b'omu Buganda kye basinze okukumira obululu ekibbattaka mu Buganda kibaddewo naye nga Museveni bamuwa akalulu ng'omuntu ajja n'addira ettaka n'alisewo wati n'alibbe ne bagumikiza ne bamuwa Eluweero bagobye abantu ku battaka naye abadde awangulayo yenze Eluweero bantaddeko ne fayiro endala ya robale eri bajonge ey'ettaka oli omukyai eritaka lye nagula lyebaga nti lya munnakenya can you imagine nkyogeredde ebbanga ddene poliisi tebanga teri yali agenze Luweero ku poliisi kugamba oyo OCCID ti waliwo omusajja bamuyita Kai Wisdom agamba mwakwata ettaka lye nga mugamba lya munnakenya talabikangako takolangako wadde statement ne bagamba lya munnakenya katugenda mu myezi 6 kati balabye ekyo kigenda bajira baleese fayire bagasseeko endala ndi mubbisebo ndi robali teeka ndi highway robali onajja nga baleeta ne fayire endala ndi mukwasi w'abakazi kati ebyo byonna bibaddewo nga tugumiikiza President Museveni tumuwa akalulu nga bituluma naye ekintu ekisinze ngenda kugamba Faruku wallahi teri asobola nakigamba kati nze kankigambe ekintu ky'okubuzaawo abantu ekyali ku mulembe gw'Obote n'Amin ebyo byebyo mayinja bye yali ayimbye nti bizzeemu si bino corruption byali wano wokka aiwa ati byasinga mu Buganda n'abeeri bandi mu mmye awa eri gye yakafunye akangi ekyo wuliriza gwe ombuuziza mu Buganda akaluka eri lindako abantu emitima gikkakane nkunnyonnyole nokankuweeko puliyambu
lwaki olowooza Bob Wine gy'asinga obuwagizi n'abantu nga mu register bangi gooza lwaki weyabadde ng'awangula nga bakulaga awangulidde ku margin ntono kati ate eri gy'atayina nga muzeeyi wange ng'awangulira ku margin nnene gwe nja kuwa ebintu wano ogwe ne Dalufalu nja kikuwa ezo zijja kuba episode nga bamaze okukakkanako nkunnyonnyole mu Kampala mulimu abantu 1.2 voters gye balonze gye balina okulonda abangi gye twalaba nga bangi gooza lwaki bakulaga nti yawangulidde ku butono gondetera kirukula eri nti akale rukula babeera mutwalo gumu bonna balonze tekuli yafa ebe naawe obigamba basiru abo bloga be nalembe bajja okwogera ku basiyo kati kanzire ku kino ekyo tuli kyogerako nga tugenda deep n'emitima nga gimaze kukola ki naawe kati kankubuulire ekintu ky'okubuzaawo abantu Faluku okimanyi nti mu Kampala gwe tokimanyi nti waliyo kye bayita drone nze mu kusooka nga ndowooza drone ze boogerako ze zino drone zaffe tokimanyi kati omanyi nti no mu Uganda waliwo emmotoka ze bayita drone buli agiraba adduka buddusi ekintu ky'okubuzaawo abantu ekyo kibaddewo naye nga teri agamba ne baminisita baamuno kyobula babakubye nga teri ayogera ng'oŋŋambe nti nno oŋŋambe nti okay nkutte omuntu nze nkiraba Uganda twali tukola tebyaliwo wano kankubulye Faluku genda obuuze wa poliisi abasajja abakulukwalo oba Martin Ocholwabo obagambe edda omuntu bamwongezanga batya ejjinja oba obukulu mu poliisi edda wa poliisi anoonyereza akola mu CID department ng'okumujja ku bwa kopolo okumujja ku bwa lance kopolo muteeka akayinja ak'okubiri kopolo ng'ateekeddwa kubaako n'omusango gwawozezza n'aguggusa si kuwoza gwanoonyereza nti noonoonyereza kye muyita investigating journalism kati bo mu CID department edda ng'okkuwa rank okuva kwemu okudda ku ndala olina provinga nti Kaye Wisdom tulaba gayi ayogera ku byettaka nti waliwo poliisi ki n'ogufunamu interest nga gwe beyita batya banoonyereza bawano bagenda kwogera nti FBI oba CIDs nga gwe wa CID n'ogubaka wadde Wisdom tazze kuwa ssente n'onoonyereza bw'omala onnoonyereza n'okola ripooti n'ogamba waliwo omusajja bwati ne bwati yagula ettaka lye newa poliisi bwati ne bwati mmaze bwe n'oleeta obujulizi mu ki ne bakizuula nti kyonoonyereza kituufu bwe bakwata abo abapoliisi bitya ne bakuwa ranka kati genda olabe ranka z'ennaku zino engeri gye bazigaba oli ava eri mugundi nga kadeeti simanyi kadeeti atandikira ku busatu ninga ye wa CID kyova twalina wano rigimu eyaliwo fe abakulidde e Kampala ng'ewandega baga gwe nze ndi mbega era nga ne ku mikolo gya wano emusasobola okukwata akazina n'agamba bannaye Kaye Wisdom mbega bannaye tulina mbega mu makisakati ga fayimirira tuwubireko oyo aba akyali mbega now ekintu ekisinga obukulu kankyogere nze Kaye Wisdom ekimmisizza akalulu ka muzeeyi wano musumbwa mu Buganda 1 kwe kubuzaawo abantu katulina zidrone okutta abantu ekyoyonoonere nti omuntu bamukuba amasasi n'afa okunoonyereza lipooti ne tuzinga mikono ekizibu kye nze ng'alwanirira ligasi ya President Museveni nti abantu bwa Buganda wano ekintu ekibagwako basirika bati ne bafuula basiru kyobula babalinnyako naye ebiro we bidda ebiro birikomawo abo tolaba nti no batugamba nti twaliranga ku ndagala kuno n'endagala tebajja zituwa tolaba nti batujerega nti twaliranga ku ndagala ebiro we birikomawo kubanga tulinyiridde nnyo bano abantu n'endagala tebajja zituwa endagala tebajja zituwa wano kuzirirako be bantu ba Buganda omukolo ekikyamu n'asirika bw'ati ne asirika nawayita emyaka aga kati ekirina okukolebwa nti President Museveni ekyali kifudde ow'amaanyi nga mu Uganda neweziba ssaawa 10 omuntu atambula nga talina kizibu ekyokubiri nti tebasobola kujja ne bakwata abantu ng'abamukutte baaleeya bonna ne bamutwala ebyo byali kuba Obote n'Amini kye Ronald Mayinja kye yagamba muzeeyi bizzeemu ekyokusatu nga tebasobola kuba muntu masasi President Museveni ku rigimu eno those were your pillars ezali engumu kati olwokojja n'oyongerezaako bino ebyettaka nti Kato Corridor ya wano gye muyita Luwero Triangle Saida Bumba gyayimiridde
omanyi yajja bwati mu meeting y'enale namugamba vva wano genda n'abagamba kale nja bafuga ne mba temunjagala nja bafuga olaba arrogance eyo nga yeyita munyankole andi kati ndowooza engeri gy'abadde nako ebbanga eddene yagamba ne mba temunjagala nja bafuga bw'atyo nga bamukutte bamukubye akalulu ne baleeta keesi ne bamuzingamu nga bakita essanda ne muteekako n'ekifaananyi kye Nakaseke eyo who knew kati lwaki omuntu biri ebirabo ebyokubuuzawo n'okutta abantu kati w'ogattako ebyettaka nti omuntu abadde Nakaseke ettaka lya kitaawe nga nze nagenda nengula nti waliwo omusajja bamuyita Male Diriisa y'omu ku basinga ettaka mu Luweero abaana be we bali baadimisweta bali bana baguzizza Kaye Wisdom baguza Alice Nalomba Kaye Wisdom asayinize nga witness naye wamala okugula ne mujja poliisi negamba tuli jjeewo lya Munnakenya kati abantu abakulidde mu Buganda abakuze nga bali ku bibanja by'abantu nga tebabasumbwa nojja n'oyera amaka g'abantu emitwalo 2 n'oteekako embuzi ekyo ate bakyabakuba nnyo kyovola ne mu Busoga nze nasooka okyogera wano nti mu Busoga ng'era nze nkwewuunya babuloga bagamba nti basoma Bicom external nsaka n'ebitundu bwende nga bafaluku bamugeta Bicom external nga you cannot even analyze that such issues goli ku bino ndabye munno oyo ng'ayogera mbowa Buganda omanyi Busoga kakati Kadaaga si yabanyimisiza akalulu omanyi district ze Busoga muzeeyi mekazi yawanguddeko 10 muzeeyi yawanguddeko ezo. Do you know what it means? Balonde mupinga wa movement ne batuuka ku president ne balonda Kyagulanyi. Do you know what it means? Why? Nti Busoga abavubuka basazewo obutabba ne balima ebikajjo ebyo Faluko bituuso babitali obinoga oyita mu Bugubi ne mukola etteeka nga ligamba litya nti buli woolima ebikajjo Faluko wanaabeerangawo omuntu omukalugambe Kaitusi Wisdom yalina license mwenna abalimi ye talima gwe mujja n'abagulako ebikajjo ebyo n'abitwala Kakira kati omuntu oyo yamanya ebbeeyi gy'abagulirako kiringa OPEC zonna kampuni zonna ezigula amafuta mu nsi batuula bati ne baga kati okuva n'olwaliro 1 barrel y'amafuta ejjaggulwanga bwetu be badetermininga price kati bakola etteeka nga osobola okugenda n'ofuna license naye tebasobola gikuwa abagula ebikajjo by'Abasoga sina abasinga si Basoga actually sina Basoga baayo we batugamba be balina zi license kakati balinga abantu bana be beeteesa buli kiro tugigule 10 ati kuguulidde mpuliriza akalulu district 11 Bobi Wine yawanguddeko 9 naye tebakyogera bannamawulire baano bakitya palala papa kati wajja wa Wisdom tonyamba mbu wesimanyi bitya byogenda n'obyogera ne munno ne muli ensaniya zisogera bya kisiru onio no what is the issue kati issue eteeke kati n'oba oli NRM blogger yogera ku mazima kakati singa yisimami Jagulu mukwano gwange gwenja okwogerako bali saagala bayingirira noga naye bannange amazima gali bwega tuwagira President Museveni naye tosobola kuŋŋamba nti nno Wisdom okuva mu Buganda gwe muwadde license agule ebikajjo by'Abasoga mbw abitwale ku gundi ku factory kati omuyindi ye yaba agula ku ono alina munnange license lwaki temuleka buli muntu najjeewo omuyindi ekyo kimu ekyokubiri ne bakola ne kino okutunda ebikajjo Kenya musango gwa Naggomola bana basajja bajooga nimye ebikajjo byange ninanye Kenya okubi anti kati siri NRM bidoli ebyo bidoli bayisima bana defending ebyo byekisiru tendo obuuze basajja biwempe lwaki muyita basajja biwempe zino issues basajja biwempe yazogeranga fena ne Uganda yonna nesirikira bweri akyazisobola wa njagala azogere bajjo ekakko jabajjo gwe nalaba ku baba nenga nenjagala omunonyo muwaayo ekyokulya ne mugabajjo naawe obirabye basajja biwempe bino yabyogeranga ensi yonna nesirika n'emigaati gyenkana weegyo gye bakuwa bakazi bakuwa biki Wisdom wembyogerako nga bampaabira nze Faluko ankubulye nze njagala nnyo President Museveni nosinga abasajja biwempe teriyo buloga ne wabashibaga katawo bwana bwakajja kugambye muzeyi wange bankuba amasasi mpambi bwegenda obuuze bogus
wotuuka empigi n'obuuza bogas nga bamubuuza aba naye nga beekera bagamba bali waffe yagana oboogera lwakubanga temunaye mumumanyi lutamaguzi lindako mumumanyi lutamaguzi anti olira otegete kyengamba tugende ku solution ekirina okukolebwa solution eri bweti President Museveni we yagenda ebusogo manyi kyakola agamba naye buli omu asobola okutunda ebikajjo gy'ayagala but it was too late yabaddiza gundi ate etteeka terivuddeewo yakyogera mu kalulu ne babitunda okimanyi kati yakawangudde bali basobola okugamba kati tetuddamu kugula bikajjo tulina bigula ku alaisi kwetteeka we ligamba yagamba mu kalulu kati nga woolaba twakabirira gavumenti eno ne tugigamba nti ku nnyanja bakuba abantu amasasi ne bateekawo obukiiko nga Sempijja Minister of Agriculture husbandry simanyi fisheries bikoze bitya ng'ali bw'ati eyandikoze statement nga tanyega bamukubya akalulu omanyi kyeyagambye ezo emmotoka nange ensolo zeegulira ebyomupisi byebikulu abo emmotoka obubiri naye ensolo bugula totumanyiira lwaki wakubya ebipande ng'oyagala bwe mupi okukwekaza totumanyiira neyamuwa oyo bampyempi nakugamba buli womanyira Bobi Wine toyina value you become valueless mbuuliraayo statement yonna President Museveni gye yali akoze ng'evuma Bobi Wine gimbuulire nkwesene okujjako eri gye yayogera mu bunyoro era yabyogera mu binyoro ebyo who could listen to David no what did I say nedda kankiro yabyogera bunyoro eyo kyembadde ngezaako kugamba yakyogera bunyoro ate mu lulimi lwawaabwe eri kati lindako katono nnyo buli muntu be bakubye bonna babadde arrogant kati gwe kankubulire no kati kansobola nkubulire teri muntu asinze arrogance nga kasolo yagamba faaza weegundye bamuyita batya n'amugamba gwe nsobola okukusiba evviira kasolo omusiraamu omanyira abakatoliki b'evviira kati ate nekino kankigambe ndalabye Kasalini akyogerako tibafaaza mwebale nnyo mwavaayo ne muwagira bafaaza abaavaayo bwe mwalabanga ku social media bafaaza b'evviira bonna beeyo saidizi eyo ve Masaka naye ako akatundu bakayita simeba nti ako buli faaza omanyi lwaki baali bakuba kasolo ng'amaze obbagambira ku faaza munnaabwe kasolo yali mwe temumanyi bantu mwe mubatiitiibya kasolo yali wano nga mwavu muzibu kasolo yali tasobola kuwangula bwe mupi naye munange bwe batuuka ne bafuna ku ssente ne bafuuka arrogant bwe batuuka wali balowooza balangira banyankole bali abalangira no singa omwana wa muhozi singa ndowooza bannange sirabangako mwana wa president yeeyisa ebyo tugende ku kirala otegedde kyengamba ekyo nkitegeera omuntu nze gwe neewuunyiza gwe baakubye naye ngenda okunoonyeza ne nga ye kisuule kibuule kati muyingo gwe munnyonnyola nkugambye ani Crispus simanyi ani oyo ayo muyingo weruweru bayitayo weeyo kino kyenkugambye ekyamukubizza eyo yonna Luweero Triangle bajja abantu ku mataka bali ne bajja ne basibako embuzi nga families nga 10 ze basengudde nga muyingo tayogera gwe bagambe abantu banaalya abaana bowaboerera bakola batya bagobya abantu mu Luweero Triangle nga Minister Muyingo takola wadde statement anti yandivudde naga bannange nange ndi wa Luweero Triangle naye ettaka nga mugoba abantu ku ttaka one statement yali ebadde musigaza mu parliament bino bye mukola mwaweerera ani agambye nti no Muyingo yaweerera abaana bonna abeeruweero simanyi bambunaanika ebyo mubyogera abo babe mupya omanyi kye bakola bagamba tukuwa basale kane bagamba school fees wa mitwalo 2 basale ogenda kusasula 16 eyo basale ebyo bye muwaana nalabe buli omu bannange bakubye Muyingo kubanga Muyingo bamukube si buli muntu ali bwamunaanika nti Muyingo yaweerera omwana we baba ku basale ate amasomero gage tasalwa nagamba nti akuwadde basale naye basale ogiba mitwalo 2 ogenda sasula 16 ezo basale oba ongongora mungongoozi bantu ebyakisiru kyakubisiza Ameria bamukuba batya Ameria emawokote waffe wasingayo Banyankole Banyarwanda Baganda those 3 tribes chovala nero C5 musajja mutuluza akiike Buganda yagala musajja mutuluza very principled guy oyo mutuluza era gwe twali tutembeeta
adde mu kifo kya deputy speaker wa Buganda kuba kyali mu Munyarwanda. Very royal guy. Chechicha nagambye nti omunyankore n'omunyoro n'omuki azalibwa n'omulugwala azalibwa mu Buganda. Siya munyoro mama Mary ya chechi mukubya. Ekimukubya kimu. Bamuwa sente z'ogenda obuuza oba bagikwateko bati bagikwata. Kati wazifuna yalowooza eri engeri yali abanyankole nakyabandi. Yagenda mu kisaawe ng'abayita wali. Nga basimbisa line abagikwatako mu decide zena abagiwagira gikwatako abatagiwagira mu deni nga obwongo babumutegeeze engeri gye wali abanyankola abangi bajja kugamba gikwateko bwe mameri yanga yerabidde kiche nagambye nti omunyankola azaliddwa mu Buganda is 90% Buganda yes by default kakati yanga ali bwati alese bannamawulire yagenda okyuka emabega nga line ya togikwatako ng'eyise mpaka ku poliisi naliwo byenkugamba naliwo navaawo nga abantu bamugambye togikwatako Ameria yagenda mu parliament watuuka okulonda nga ffenna tuli ku TV n'agamba njikutteko ab'emawokota banga njikwateko Ameria yamalanga omwezi mulamba nga tayita mu constituency bamubuuza ani yagambye yamalanga mulamba nga agenda n'abamukuuma singa nali Ameria kikyena kyovola bonna abajerega nti betwalonze nti basiru ekyo ne Segirinya asobola singa nali Ameria kyenandikoze ki nandigenze mu parliament nenyingira ne signing ati nyingide nesibira mu toy for 2 hours ngandi ku WhatsApp toyize mu parliament otuula kuli nodda ku WhatsApp nokola busaini oba wandize boti noga bannanga abaye waffe bagiwagira ate ekibiina kyempagira tekikiwagira something nogamba me I abstain teri yani muvunanyi ne yajja nagikwata kati ebyo nabe muwana Ameria abadde wano ayogera abasubuzi let me tell you Ameria akoze myaka ja covid myezi ja covid ng'etaano ekyokubiri inze singa ntandika okwogera kwa Ameria muzeeyi wange Senfuma Ameria kyali kisanja oba kyakubiri oba ekyokubiri muzeeyi wange Senfuma abe tambire bamutegedde ewaffe nkugambye bawagira President 7 Muganda wange toyina kyoyogera kirala kati Ameria waliwo nokisanja ndoze kyasooka mutuluuzo oyo Wells 5 nga muri bubi bayita Ameria ne mutuluuza mu State House n'abawagira enyalemu ne tugenda mu State House ne bagamba mutuluuza ave mu kalu n'agaana yalinga ono Muhammad Nsereko n'agaana bw'agaana ne zaabika kati mtaata wange Senfuma yakola nnyo nga tewali no nusu kaakati kumacha tugenda okulonda kati nga baleeta emmotoka ya Ameria abagira Ameria ne President 7 nga baleeta ne mutuluuza aleeta okubatwala eri okulonda muzeeyi wange agenda okujja nga abantu be yali akunze okuwagira Ameria bonna nga bagenze ku mmotoka ya mutuluuza nga bali kuli kati ekyaliwo kyali nti Ameria teyajja mpambire kukolagana n'abantu batufu yakolaganako nabamu naye nga abakola takola ki kati abantu bali ne banyinga muzeeyi Senfuma atukunze nnyo naye n'omukyala amulengezza bo ne badda ku mmotoka yanti yamutuluuza tata oba tata something kati muzeeyi wange wajja olw'obusungu n'asimbula pikipiki addeyo otegedde kwayalaba yabagaba naye temutuswaza yesi nkimanya Ameria tannabalaba naye temusobola kugenda ku mmotoka yani yoli musajja ataliwo NRM atagidde ku kadi NRM kati olw'obusungu nga baganye nga bo nabo bamuwa ensonga ntuufu bamugamba Ameria guweesibako talina kyeyazze wano tukwogera naffe ayogera n'abantu nga 2 3 wano olw'obusungu asimbula pikipiki avuga piki aba atuuka mu koona embwa esala yamukanga piki yakuba muzeeyi wange bwe jukira yagundi wa Ameria ewafaawo kakati piki we mukuba bamuddusa empigi Ameria teyajjayo atuuka empigi ebyo bye mwogerayogera ebyekisiru mbu Ameria akoze nnyo ng'eddwaliro ly'empigi teririimu mpiso ya tetanus the whole hospital ate kati omusawo teyatugamba nti teriiwo kakati bamugjayo sister wange ajja ono omusawo oyo sise alina China ajja enkeera ababuuza no yajja after 2 days ng'abagamba muzeeyi mwamukubye empiso ya tetanus nga basirika ng'ababuuza muzeeyi mwamukubye omu ng'amuze mabbali ng'amugaa nti teyabaddewo ng'ababuuza lwaki temwatugambye so Ameria talina kyakoze wuliriza muzeeyi wange bamuzze ewaka olunaku olwokusatu ababubi nnyo bamuddusa emulago omusawo yali atumanyi yajja bw'ati n'agamba muzeeyi wange oyo omulaba anyumya aseka tiye takeisa agenda kufa gye bamusookeza tebamukuba mpiso ya tetanus era kye twakola taata wange n'agenda taata Tom n'agenda n'agamba muganda we
amawulire ge bamugaye n'asirikira muzeeyi wange kumala eddakiika nga 5 n'amaana agobawo abaana n'asigazawo mukyala we ne muganda we wuli akantu kano bw'oba owaana ameeri yambwe akoze nnyo simanya kasiita simanyi basuubuzi simanyi kikuubo abaamutu babe mawokota kuwadde sitole ya muzeeyi wange yali amwagala ennyo ne bwe yafa teyajjayo buli mwaka abantu b'empambire buli mwaka bakolanga memorial service ya sefuma buli mwaka tetwagenda we kumusaba sente nagendayo olumu ne mugamba maama badde nsaba ojjeko ng'omugenyi omukulu manyi kyakola tusindikira abavubuka naye nga muzeeyi wange yafa ddayo ku booda yalaba bantu engeri gyali amwagala ennyo kino kikutegeeza ki 98% of NRM people are users bakosanga condom and I refuse to be like that because my dad died like that kati Ameria gwe muwane no mbikubo eri amawokota nga tufa nga neddwaliro ly'empigi ly'oŋŋamba nti lifaalo nga teriri mu tatanasi ng'onsiriwalirako I lost my dad ng'onsiriwalirako ebyo ebyekisiru kati Ameria ekyamukubiza kugikwatako nga bamutuma tutagikwatako ekyokubiri Ameria waliwo empitizi y'abala obubi nze nkwadde sinariyo ya taata wange nti yateekawo bavubuka bajja tali approachable tali ki osegedde kati abantu mpigi eyo metropolitan efuuse nga Kampala era bagenda kuzimbayo ekisaawe kya UN eri simanyi luddawa ekasanje abantu bategeera bali nomo tojja kujja bagamba ebyo simanya UP ebyo bagamba fe wali empigi abaana baffe basomera ku gundi ku Kingfisher basomera eri ku gundi St Francis Center bagaye basomera mu UPE kankubuli ekintu kimu the Catholic let me tell you okumanya kati kansoke bwenti neunya omanyi Protestant Church of Uganda eringa church z'abalokole era almost they are similar Bible egamba omu kummwe wanaabaawo obutakkaanya musooka ne mwesibira mu nsonda nga mmwe we mugaana okukkaanya muyita abakadde b'ekkanisa we mugaana okukkaanya n'abakadde mujja mu kkanisa abantu bonna nga batudde osegedda era munnammwe omugaana okukkaanya olwo nga mulyoka mumuwaayo eri ensi ebyo byonna baabibuuse twabisanze ku social media ebyantagali kyeki kye nagamba kitegeeza ne mu Church of Uganda ebyo bebewaanisa Kazimba byagenda ayogera Kazimba banno bakuŋŋaanyibwe bati obawadde n'olunaku mujje musabe tozze ankubuulira ye yabawa olunaku labayo bagamba okusabira elections anti wuliriza ifogwo bakuwa mufu babagambye basabira elections anti wuliriza ebyo byonna bye mugamba kati mwakiguddemu NRM yabadde etembeeta nti no Archbishop Rwangambwe alina abaana babakubye ebyo byonna mujja mubimusibako mwamusibya nti no Museveni yamuwa sente ziriwa kyekugamba tewali bamulwana baluwa bamutuma kubikula sikaati tewali naye ngendo bagamba Church of Uganda kyemwakola oyo Archbishop Rwanga ne Catholic Church obwerere bwamwe bugenda tandika nga nti basuulaka kati akantagalinda kukagwe ogenda kulira akalala toyo Kazimba let me tell you Kazimba you cannot come yes we know you are NRM lineage gwe wasoose mbanaddini okwezaliza President 7 years naye ate otandika okukola ebintu ogiraba noba olinga abalaga let me tell you awe Namirembe wooli oli Luwaira yalinawo obuyinza bwo buli eri mu church simanyi Christ the King ezo bote ziyateekaawo Namirembe we wali obuyinza bwa Church of Uganda Luwaira akutunulira bwati kubanga before you came ezo kanisa ey'abakatoliki n'eyaprotestant n'orthodox they were moving together kubuli amazima zaali wamu kati gwe bakosezza social media yonna ekubye Lwanga mbumubbi wa sente bamuwadde sente azibbye bajja no kati anti labayo zaani gwomanyi obukatoliki obukoledde gavumenti eno Catholic Church erina kyeyambye Uganda nsobola kumpa answer erina kyeyambye kati kankikuwe let me tell you man wojjanga ewakayo wisdom omanyoze sirika nkikuwe mu Uganda wano every ya Catholic Church ereeta abantu abatakka wansi wa million nga ba tourist mu Uganda omanyi sente zetufuna before President 7 nga tannakola namugongo teyaliwo bali tebajja gomanya abantu abajja sente zebawonona mu Uganda Italian gundi ensi ya Italy yimiriddewo ku bulambuzi Catholic Church yesinga okuleeta muno abalambuzi bakuba kiwanda bana abagenda ne Fabiola mu mazike tebakulimba ebyo byekisiru before President 7 nga tannakulaakulanya namugongo yaliwo nga balambula Catholic Church has made tourism of Uganda to be at par ondetera bya kiwanda ebyo baba balimba ati uliriza ne Museveni ne watandi bawadde sente
Catholic Church yandyezimbidde ebigo byayo naye bamugamba ssebo gavumenti eteeke muno ssente waayi tuleeta abalambuzi muno bajja mu hoteeri balya economy bagitwala waggulu. Do you understand? Ntagali kakati osege no nsose kyakaso anti abayo ekyamugwanidde. Lindako katono nnyo lindako Ntagali kyamugwanidde lindako katono nnyo lindako tugende empola. Ekisooka kankubule Faruku ebintu bya Ntagali tuyigamu ebintu bibiri. Kyensooka lindako katono nnyo lindako Ntagali waliwo no anti lindako katono nnyo kati kankusoke nkubuli no obwenzi ebyo byobwenzi omuntu wayendanga teyekwasanga ebyo mwekwasize nga bwerere. Ekisooka kyenjagala okwebaza ku Ntagali yavuddeyo n'akonsidinga neze kyennenya Church of Uganda ne Kazimba nti omuntu ali ku level ya Ntagali mwandibadde mukikwatanga mmwe ng'ensi tekitegedde. Omanyi lwaki bakyeresa mu social media kitegeeza nabo mu bo mulimu entalo. Osobola okusanga nga Ntagali awagira Lwanga Catholic Church nti lwaki mulumba Lwanga ne bamukuba ne bakata anti wuliriza anti ekyo kyenkugamba yes abamulwana yes bagambye asobola okuddira ebyobwenzi n'abyetera ku social media anti kati gongamba nti kyamugwanidde mbasi kutegeera nedda okibuuzizza bubi no tekyamugwanidde n'ekiswaza Church of Uganda kubanga abakijjeyo ne Kazimbo kyogerako Kazimbo mubuuza nti gwe yasoma simanyi na bwa doctor yasoma bwa doctor ki kubanga no I'm a student of School of Ministry tosobola kuŋŋamba nina sebe ebbaluwa mu School of Theology ne mu School of Ministry ze gwoyogerako osegedde tosobola kuŋŋamba nti omuntu nga Ntagali atuuka ku level eyo ne mutuddira ebyobwenzi bwabe ne bijja ku social media n'ovaayo nga Kazimba n'otandika obyogera tususpende nze ayabadde Archbishop ebyo bigamba ab'NRM abatatya kuswala kyeyandikoze Kazimba yandiddidde Archbishop munne simanyi bitya ne badda mu nsonda neyenenyeza ne Katonda we naye okubijja ku social media omanyi kitegeeza Kazimba okukkiriza bino okuyita wali one nzikirizigana naawe balwanyisa Ntagali the most possible way. Lwaki balwanyisa Ntagali osobola okusanga Ntagali teyakkiriziganya n'Akazimba kulwanyisa Catholic Church kubanga Ntagali yali wano nga talwana na Catholic Church until Kazimba came because he's NRM lenient. Oteekye kati Ntagali ate bayirayo kambabuli tola nti bajjeyo bya Ntagali balindeko linda gino emyaka ogenda kula bagenda nabo bakuba kati bajjeyo ekya Ntagali muswaza Ntagali the only thing ekijjisizaayo ebintu bya Ntagali ojja kusanga nga Ntagali teyakkiriziganya na Kazimba administration kukuba Catholic anti era Kazimba na administration ye ate aniwa ye yesoso okuvaayo ku graduating President Museveni tukyali mu buzibu bana emitima gyewanise second runner bamusibye ali eri magere bamusibye ate ovaayo congratulate you anti oluyewo banno kulwana Ntagali lwaki weyabeerawo Catholic Church ne Protestant Church lwaki byali tebirwana kati ojja kusanga nkugambye nga Ntagali kira omanyi woba owummudde osigaza obuyinza nga ndowooza abadde amulumba mugagwe Kazimba lwaki olwana ne Catholic Church kati ndowooza Kazimba agenda okulaba naye kasajja kano katukube mu kusumaali ogwo tekagenda kukomawo pa ya mukazi kati ate ne Ntagali n'akikola ng'omuzadde n'avaayo n'akonsidinga ne yeenenya kitegeeza Kazimba n'asigala mu firimu eyiye lwa nsonga akugamba ani atakikolangako. Yesu yennyini yawolereza malaaya ava okwebaka n'omusajja ng'oleeta bya Ntagali olaba Yesu yawolereza omukazi kati gw'oleeta Ntagali kankubulye people are benda just said abadde ne libido nnene just said abadde ne libido nnene kyovola ne yamututeera ye nannyini libido yamututte mu Busiraamu. Nze I congratulate Islamic community kubanga buli ddiini ebeerawo kuwangula myoyo ku receivinga bamurisiivinze mu kitiibwa ng'ekyatise kyanyumidde ekyo kimu. Ekyokubiri musabira nze kyensaba Jostede butatuswaza nga kyakamino kyakola yagenda n'akola kinaakomawo ne kakati omwana nga Jostede ekimusiramula tebakulimbanga Jostede ne UK ne waje nawulira ayina zihakize kubanga kati Jostede akulidde mu church z'abalokole yes Jostede yali n'okuddamu olwo oluyimba lwa Viola yagamba simanyi yali mu church simanyi ya church byaki oba yabafiona abo n'amusaba watuukira okuva mu church y'abalokole agenda alokoke oyo omwana abadde ayagala zihaki omwana alina libido nnene libido kati nga tasobola kubeerawo mu nnyonnyola ebinankani alaba bijja mu buzaabuza ate bamukutta ate libido
ani amutwala Eddie Kenzo ye mukwano gwe yamunnyonnyodda n'amunnyonnyola si stand si nze kusaidi yange just said that buli muntu yenna nze mugamba abeera mu ddiini gyawuliramu emirembe actually nze waliwo nituuka nenga banaye abasiraamu kati just said si stand tasobola kuleeta Eddie Kenzo n'atuulaawo n'aleeta abaseeka abo nga stand yankikoze nga Juma ne bajjaawo biti gwabadde mukolo nga mulungi nnyo ng'abitegeeza wabula nze nkubuulira libido ye yabadde esukka ku mukazi omu kaka yakyogedde indirectly n'agamba bannaye njagala mbeeyo wantu nga sijja swala kubanga kati abo abaana bajja sitede baliira wali waaluuna balaba aluuna ajja aluuna alina hakki nga zize oba ziri mwenda sibitegeera okitegeera akati n'agamba ye kyekinzita wakati jjukira bano abaana balina chance abawala be bafuna ojja ssanga nga jostede tasobola kufuna muwala ng'ali bubi kati hakki ze zaafuna ze zimuteekamu ayagala azifune nga 5 yasiibenga mu jimu gwe tubalaba abo abaana balina bunyama afuna 5 nasiba jimu asiba afuna zi hakki ng'ezo n'abeera nga asibanga mu jimu kunywa kajuisi na kusiiba mu jimu kukola mubiri kukola masaaji bwe tunulira abavubuka bonna abayimba bonna abalina mu meto ngani waliwo n'asiba mu bakuli tomulaba ono muvubuka omuto Grenade tomulaba Grenade naye asiba mu jimu nakweyisiga oil butto agenda ali yagula akadomola ka mukwano buli wajja bwati ne yeeyirako bwati abaana ne bafa so kati just steady yakikoze akiniininga ne problem eri ku haki abo abaana balina chance tebalinga nankani balina chance nti bafunye banyinaffe abeekoledde ate nga tayagala kutaba kazi be nga beekoledde ate kati nga Allah akikkiriza ate nga naye alaba si kikyamu kakati ogwo omusibye kono omukazi omu ng'ate ziri hakenya buli emu buli mwezi esobola okuleeta obukadde nga 5 kati oba omusibye lwaki tasiramuka yes nagamba kansiramuke nneme kunyiiza abantu kubanga kati osobola okikola ng'ate oli mukristaayo bakuleetera akaana bino ebyabaguruneti bye bannankani biniganta bakuleetera kati n'omuntu omulanze gwenjagala asiramuke ye wizo kawizo we wasiramuka kiba kijja kukola bulungi tweyanza nnyo naye njagala nze okwebaza mwenna abantu njagala okwebaza I want to appreciate Chameleon walaze maturity etabangawo abantu bali bamanya ajja kulwana ate we katali jirya Chameleon ajja kubaako meya wawa nga walaba Bob Wine wakati Chameleon singa approving abantu bye bamumidde akalulu nti bamulaba eno bamulaba okitegeera nekivaawo n'abitereza Chameleon ajja ate nga Chameleon we mulaba nze nabagamba Chameleon ekyamumpeesa akalulu nga President 7 waayita mu Chameleon asobola okugenda mu State House namugaa nkimye ssente za kukola myala bwazimuma Chameleon asobola okulinnya ku mmeeza Bob Wine waayita mu kuwa President ye oli kyaliwe kati oyo Chameleon naye kati ekyabaddewo kyo era I want to congratulate Elias Lukwago kubanga he deserved it abereddewo bannakampala abalwaniridde nga olaba ono omuwala malende so I want to appreciate ekisembeyo kino kyokka njagala okukongratulatinga his excellent ghetto gladiator the only one eyalinnya ku mutwe gwa Bebe Fulu omugagga the number 1 musician here we have biliwo ebirala ebitiibwa Bob Wine gomanyi njagala tukole program nkulage omanyi nti Bob Wine yasoose okusika empale ze n'alema paka 58 so Bob Wine kyeyakoze nawulidde omuntu agamba bannange era bakatolwa amati bathinkinga Bob Wine agenda fiirwa akafooke nga we yakafiiriddwa stupid Bob Wine kati ye lead of opposition kwanga yakulonda yagenda okulonda bagenda kukosa sepaka bikoze bitya otegedde Bob Wine amanyi gayina ng'omugamba milioni 3 omanyi obukopi bw'abantu milioni 3 Bob Wine right now ate Bob Wine nze kyemusaba kiri kimu kyokka ekisembayo okimanyi Bob Wine mpagira President 7 netandika okusonda nga bannayuganda bebakusondedde ssente zonna sonda helicopter ngezo bezo bakunonyeza mwene helicopter ng'oyita mweno ngeri yakunonya kalu Robert Style